Abavuzi b'obugaali n'abebigere bakungaanidde mu kibuga wakati okujaguza olunaku olw'obutakosa bidduka ng'emmotoka lwe bayise Car Free Day n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde. Abantu bano mubadde abakulu n'abato basoose mu mizannyo ng'okuvuga obugaali, okuzannya omupiira nga kw'otadde n'edduyiro nga beetegeka okutambula okwetooloola ekibuga. Olumaze bano basazeewo okuvuga obugaali nga kw'otadde n'okutambuza ebigere okwetooloola ekibuga okumanyisa abantu ku bulungi obuli mu butakozesa bidduka ng'emmotoka ne ppikipiki. It's a Sunday morning. What else would you do after church? Come and take a walk, meet new people, and protect the environment. Abakulembeddemu kaweefube ono bakubiriza gavumenti okussayo ebifo abantu ebasobola okutambulira ssaako n'okuvugira obugaali. Ebitundu 6 abantu mu kibuga kyaffe batambula ne mu Africa wonna, ebibuga byonna mu Africa abantu batambula nnyo. Naye gye batambulira wali hostile kwegamba tewasikiriza teba watiisa motoka batomera bafunzizaawo business tezitambula bulungi. Kati kyetaaga mu ntegeka y'ekibuga streets ezimu motoka zibeere nga tezikola ki tezigendayo abantu bakimanyiire business zitambule bulungi. Bano bakubiriza n'abantu okwongera okwetaba mu nkuŋŋaana nga zino kubanga kiyambako okukuuma obutonde ssaako n'okukuuma omubiri. Okuvuga eggaali kye kimu ku kiyamba omubiri gwo okubeera mu bulamu obulungi. Bw'ogenda okunoonyereza ennyo bw'ovuga eggaali olwanyisa kansa, olwanyisa pressure, olwanyisa sukaali n'endwadde eziri mu mubiri. Kyetaaga abantu tukyuse endowooza eyo okutambula oba okuvuga akagaali oba okufuna baasi n'otambula nga toli mu mmotoka yo si kintu kya bwavu. In fact kiraga nti olina choice osalawo. Abamu ku bantu abeenyize mu kaweefube babaddeko beboogera ku nsonga eno. Tukola emikwano ne bannaffe oli n'ava eri gy'avudde naawe n'oba gy'ovudde ne mumanjagana. Kati awo kirungi ate n'okulambula ekibuga kyaffe. Kyandibadde kirungi ne tukirambulanga ne tulema kukitambulangamu mu biseera bya bunyigagano n'abalina omubiri ng'ogwange. Jangu kana akaseera wano wena okolera obudde oba tolina bugedde bwegera mu kisaawe jangu wano okoleko ojja kuddewo ng'owulya bulungi n'enkyakeera. Olunaku lw'obutakozesa bidduka ebikosa yingini lujaguzibwa mu mawanga mangi okusingira ddala ag'e Bulaaya n'ekigendererwa eky'okkendeeza mukka ogwonoona obutonde ssaako n'okulaba nga ab'ebigere n'obugaali batambula mu mbeera etaliimu kweraliikirira kwonna. Suhel Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.